Batongozza kaweffe gwe batuumye omusango gwa lubeerera. Batongozza ab'emikono nga bakulembeddwamu ababaka baabwe batongozza enteekateeka gye batuumye omusango gwa lubeerera. Bw'oba weegaana struggle oba wakola omusango gw'olubeerera, bw'oba weegatta ne Museveni oba wakola omusango gwa lubeerera, mu nteekateeka mwenyini mwe batongoleza ekipande kino bagenda kiteeka ku buli muluka nga basayiningako ng'akabonero akalaga nti bazza omusango gwa lubeerera. Bakulembeddwamu omubaka wa Mukono Mukyala Honorable Betty Namboze, Honorable Mulima Mayuni, Honorable Simbwa saako n'abalala bangi bagamba nti wazza omusango gwa lubeerera. Wazza omusango gwa lubeerera ye campaign gye batongozza mu nteekateeka eno ey'Emukono. Okubunya ebipande mu Mukono, jjukira nti nteekateeka eno yatongozebwa omubaka wa Kampala bwe yamala bwe bati okulangirira ekipande official poster bwe balangirira olunaku olwennyini ekiro. Omubaka wa Kampala Mukyala Shamim Marende bw'atyo yavaayo enteekateeka ey'okulaba nti batongoza enteekateeka eno batambuze ebipande byonna. Kati kivudde Kampala kiyingidde Mukono, so kitegeeza nti buli mukulembeze wonna waali olina okubanga ogoberera enteekateeka eno y'okulaba nti obunya ekipande kya president buli wamu, nga bwe nkugambye nti omubaka wa Kampala omukyala bw'atyo oluvannyuma okutongoza ekipande kino, kati ne bano nabo bavudde ab'emikono. So mbadde nkyakugamba nti enteekateeka eno president bwe yatongoza ekipande kye, omubaka wa Kampala omukyala n'ava naga nti agenda kwetoolooza ebipande bino mu Kampala. Kati n'Emukono ekitandiseeko kitegeeza ki? Nti gwe omukulembeze gwe Munnayuganda kikkakatako okukuba abantu mu maaso omukulembezeewo basobole omutegeera. So basabo ne banyabo abamu kufa abayimiridde wano tuli ba candidates abakyalinda okusunsulwa, n'olwekyo tekitwalibwa n'omulundi n'ogumu nti nno twewadde kaadi. Tetuli wano naffe tukyalinda bulinzi, oba tunaayitamu mu kakiiko ne batuwa kaadi oba tetuyitemu, eyo si y'ensonga. So tetuli wano lwa kaadi zaffe, era tukkiririza mu process egenda mu maaso nti tujja kwesubjectinga ku process, tusangibwe nga tusaanidde batuwe kaadi, tusangibwe nga tetusaanidde baleme tuwa kaadi tudde emabega w'oyo gwe banaagikola ki? Gwe banaagiwa. N'olwekyo tebatutegeera obubi. Ekituleese wano nsonga bbiri. Ensonga esooka, ffe Mukono mukimanyi nti disitulikiti yaffe mwe baasinga okubuzaawo abantu abaabulira ddala bwe baba bafu abatalinaako malaalo. Omwo mulimu Kanatta Muhammad, mulimu ne Sempijja Yuda, ate ne Kibalama John Bosco naye yali weseete Mukono. Kati olw'omutima ogwo tubadde tusabirira nnyo mukadde waffe, mwannyinaffe, muganda waffe akkirize addemu nti teri kuzikiza Kyagulanyi Ssentamu. Era bwe twawulidde nti yakkirizza ffe ab'Emukono ne tugamba nti we twakoma we tukola ki? Tutandikira kwe kukola kampeyini eyaffe ey'enjawulo nga Mukono District gye tutaddeko gye tukodinaminze protest vote teri kuzikiza. Omusango guno gwa lubeerera, batta abantu baffe okujjako nga Museveni ne banna ababuzaawo abantu baffe basooka kubazza Mukono. Ffe tetwagala balabako waffe, twagala bantu baffe. Omusango gwe batukolako gwaki? Gwa lubeerera. Tetwagala kiwulikike ku musaayi gw'abannaffe abatokomoka nti ate NRM erina wadde akafo akamu ke yeddizaawa Mukono, nti oba pulezidenti waffe waliwo ate munnamukono wadde omu bw'ati anaagenda mu bokisi n'atamuwa kalulu, tujja muteekako okubuuliriza tugambe wano Kyagulanyi afunyewo bululu 5 naye buno obusatu Museveni abugyewa, tuteekewo akakiiko akakola ki? Akanoonyereza, kubanga omusango gwaki? Gwa lubeerera. Omusango gwa lubeerera. N'olwekyo bassebo ne banyabo, eyo ye kampeyini yaffe gye tuzza okutongoza ku buli kyalo. Tugenda kuteekako ekifaananyi kino nga twagala ffe batubala kyere abantu bonna bagenda kusimba layini ku byalo basayiningaawo
okulagira ddala fe akalulu akaffe tujja kukabala nga tebannakakuba nga tubala siginiky eziri ku kifaananyi kyani kya pulezidenti waffe. Era olwaleero kye tutongoza tulina ebyalo 602 602 villages era bye bipande bye tugenda okukuba 602 bwebiti tubiteeke ku buli kyalo abantu bagende basayininge balage pulezidenti waabwe omuki omugwana. Kyokka era tuze wano okweyama nti mukono tulowooza nti yo omukulembeze yatununula tugenda kuttaanya buki ate ekintu twakiteekako n'omusaayi. N'olwekyo tugenda kuba bawulize nti we banaatugambanga nti pulezidenti abagambye nti agenda Kalamoja enakapiripiriti ffe mukono nga tuyiwamu amafuta nga tukola ki nga tukirira nakapiripiriti era tujja kutambula ne pulezidenti wonna wonna wanaabeera ate nga ne mukono bwe tukola ki tutegeeza. Ensonga ey'okubiri etuleese wano nti ffe ng'akamyufu kakyagenda mu maaso eno nga bakulu bavetinga twafunyeeyo kyetuyita okutabagana kyetuyita okwekubamu akama kuba baatugamba mukole harmonization mukole ki twagala okwebaza mwanyinaze njagala kwebaza mwanyinaze Ssenyonga Muyanja. Mazima Muyanja ono bw'ogenda Mukono South abantu baayo babadde bagambye Muyanja ke wakwata be ambulera tugenda kuwaka ki babadde bamaliridde omuwa ebifaananyi nga yabikuba dda nga byonna bikoze ki naye bwe twakola harmonization Muyanja n'agamba nedda bannange nga tulaba disitulikiti yaffe ng'erimu ettayo tetugaana ab'akakiiko babajja kusunsula era tukkiriza batukole ki batusunsule. Naye waliwo ekiwayi ekirowooza nga nze bwe ndowooza ekyegayirira Muyanja ono nti Muyanja tukusaba ojja obeere gavana wa Mukono ove Mukono. Tetugaana tumanyi waliwo abalala abakoze eki abaasabye obwa chairman bwa 5 tubaagaliza mikisa naye ffe tugamba nti eno ttiimu eno teri kuzikiza omusango gwa lubeerera erabye mu Muyanja Ssenyongo mulimu ne tumugamba jangu obeere gavana. Muyanja amanye ebizibu bya Mukono yange Muyanja bwe tunaagenda mu kamyufu ne batusinga alhamdulillah tukkiriza